Kale wona osinzira byonna byokola nkwaniriza kubuuza nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala so tuka ku bwanguzi nkuyozaayoza ese mu Christmas obulungi wafunye ekyokulya wafunye ekyokunywa okyalina obulamu weebaze Katonda alina okusomozebwa mu nnaku zino enkulu ekyokulya kiganye ekyokunywa kiganye oli mulwadde n'ebizibuzibu ebirala naye weekwase Katonda. Tuli ku MS Media Uganda tuzze nate twogere ebigambo. Everett Real Estate bagula na kutunda ttaka basangibwa Kasenyi stage kubayita ababiri awo kizimbo kuli Abisa Bank okiraba ku mwaliriro gw'okubiri yambuka bwambusiro jalaba ojja kuboolaba offices za Everett Real Estate abajja kukolako mu nsonga z'ettaka weebuuze tebatunda 25 ku 10 batunda poloti eri waggulu kwa 5 ku 10 oba etandikira kwa 5 ku 10 okudda waggulu lwensonga osobola okufunira ekyapa pulaani n'ebirala nabaze simu ojja bozirabe za Everett nga ziyitawo era ojja kubeera nga obakoonako. Salongo Lukwata asangibwa Mukono Kyaggwe okyamira Katosi oviirako Ntenjeru akola ku ndwadde ez'enjawulo ojja mukubira mubeere nga mwogera ebigambo. Nabaze z'essimu ojja kubeera nga oziraba awo. Nyina Bendikito Kiwanuka galiko munadipi Kakundiiri. Bendikito wasuze otya buuza abantu tandika okwogera ebigambo. Abatuuliriza mwenna ku MS Media tubalamusaako nnyo bassibo ne bannyabo. Ojja kunyongeza eddoboozi. Naddala okusinga abo bammemba ba Democratic Party ate bannaffe be tuli nabo mu opposition abatuufu. Erinnya eryange nze Kiwanuka Benedicto galiko. Tuzze wano leero naku z'omwezi 3. Ziri asatu Desemba 2024 bingi ebibadde mu mwaka ate n'ebirala ebigenda okubeera mu mwaka ogujja 2025 gwe tumanye nnyo nti gwa byabufuzi. Twagadde tuyiteeyite mu bintu ebyo nga bwe biri ate mpozi n'okutereezaamu ssebo mukulu Mathias Ssekanjako nti ebintu bwe bigenda mu maaso bye twogera wano ate abakulu ba Mwami Kennedy Mutenyu ne banne bwe bagenda eri babifuula ne boogera ebyo ate ebitaliiyo ne bateekayo emisango ffe gye tutalina mu kooti. Emisango tulina emisango 2 gyokka mu kooti gye tuzze nga tutambuza omwaka guno. Omusango ogusooka gwe guli mu Court of Appeal baguyita 00 miscellaneous application 005 of 2024 nga gusaba okujjako notice of appeal ku court record. Then ne part B ya costs eziri involved. Then omusango omulala guli MA eri 0576 of 2024 arising from 306 of 2020. Jeje emisango ebiri. Omusango guno gwa 0576 gugamba disobedience of court orders oba contempt of court orders. Kakati o contempting court orders olukiiko lubayita olwa NEC luba lwagaana okuteekesa mu nkola ebyo ebyasalibwawo. Naye ffe tetugamba nti olukiiko ffe tetwogera ku lukiiko wabula ffe twogera ku offices. Era kyova olaba wali ne mu ruling omulamuzi yagamba office bearers. Office bearers yaba ali mu office kati naawe ne bw'oba ng'otuddewo engeri gy'obozzeemu ffe gye tukyalenjinga. Nesera gye yangamba nti ekizibu ekiri mu musango gwammwe kooti yasalawo byesazeewo byali bikyamu n'ebirala naye teyawa orders nti bave mu office kati agamba nti kooti yasala nereka nga kiri awo nereka nga tewali kyakusalawo katugambe kiri straight. Mukulu Siraaja alina ky'ataamanya. Kooti yasala omusango n'esala ye mulamuzi Justice Philip Odochi alina ebintu nga 5 bye yakola. Yadikiriyalinga nti buli ekyakolebwa eggulu kyali irigo. N'agamba tebaagoberera ssemateeka wa kibiina. N'agamba abo ba office bearers abalimu tebaalondebwa. Kati kiba kitegeeza teyeetaaga kugamba nti gwe kola kino gwe waakugamba gwe takujje mu office naye tewalondebwa tokkirizibwa kukola era kikulaze nti okuva emyaka kati giweze 5 olukiiko lwa National Council terutuulanga. Olukiiko lwa National Council luyitibwa Secretary General ye convener waalwo then chairman n'alukola ki n'alukubiriza president najja n'alwogereramu. Ontegedde ne terusobola kutuula terutuulanga
n'okutuusa kati olukiiko lwa National Executive Committee olwo luliko ba Honorable Robert Mao lutuula buli mwezi kati twakamala emyezi 5 bakatuuzaako enkiiko 6 bazoogerako na bwogezi naye lumu lwe tulina olwali embaale era lwe twakyalenjinga kati kitegeeza ki nti oliye aba akugambye gwe okozesa obwongo tolondeddwa mu ofiisi kati oba osobola otya okugenda okukola emirimu egyo egya ofiisi kiba tekisoboka aba akolesaawo mu Buganda tutera okugamba kireberebe kitegeeza omuntu ng'afudde ab'emagombe bamulindirira fe ab'oku nsi tumusindikawa naye ab'emagombe tebamulaba naffe abali ku nsi tetumukola ki tetumulaba. Ensonga ey'okubiri y'ensonga y'omusango oguli mu Court of Appeal. Mu Court of Appeal eriyo omusango gumu gwange 0005/2024. Omusango guli gusaba kintu kimu kujjako notice ku Court of Appeal. Bino byonna ebirala bo bye boogera tebiriyo mu Court of Appeal. Kati ogwo omusango ffe kye twasaba etteeka ligamba mu Judicature Act 76 ne 78 nti omuntu bw'oteekayo leero ennaku z'omwezi 3 okutuuka ennaku z'omwezi nga 6 oteekeddwa okuba nga otegeezezza oli oba nga otegeezezza kyembaazi ze era naye n'akukakasa ng'ategako sitampu kyova olaba lwaki baagala nnyo bw'omuntu agende mu kyembaazi kubanga kyembaazi ebeera ne sitampu nze siba na sitampu kati bw'omala okufuna eyo sitampu ogizzayo mu kkooti n'oteekayo gye bayita memorandum of appeal and record kale kyekitawaanya Democratic Party nga bayita Honorable Robert Mao. Njagala tukwatekawo kati kwanja tukolera hapo y'omwaka. Tugenda kukola rap kati ku nsonga eyo tulina ekintu ekyajjamu ndi kati bano bo bwe balabanga ekyo kiremereddwa nga wayise ennaku 40 badda mu kkooti ne bakola application 2 mu application emu 1058 ne bateekayo court leave ne subsidiary service kakati ne bagiyita expert kalate bo kyo bakola expert ate ne batusavinga okitegedde ne batuyita ne tubeerawo mu maaso ga registrar nga 15 nange ne nteekayo reply mu defensive kati mu kuteekayo ekyo kitegeeza omulamuzi ali n'okuwulira abantu aba babiri kati kye baakola olw'okuba bye baali bakoze eno gye bayita deponent ya affidavit y'oli Lubega Abdul Lubega Nassa nze naddayo ne tubugamba nti twetaaga tumu cross examining kubanga bw'otunulya empaaba y'omusango n'otuna n'ebiri wano mu affidavit Lubega Nassa tayogerangako nange era tankubirangako wabula ate mumanyi nga bwe nkumanyi Ssekanjako oli mumanyidde emyaka egiwera emeka 3 kakati twogerezanga n'okutuusa essaawa ya leero tetwogerangako bya DP naye wabula ate gwe baateekayo nga deponent kakati omuntu gwe nayogeranga naye ate etayagala kukola ki kulabika wano era simu ze wano weeziri olaba bw'otunulira affidavit yange wano zino n'endala eri awo zonna mweziri kokitegera ono omuntu mulala ne Lubega Nassa akuba ekirayiro wano naye muki mulala tekisoboka mu mateeka tegeeza kiba kifu bw'oba wagenze n'okiikirirwa ebintu ate gwe by'otaabaddemu kati Lubega Nassa ya witnessinga ekintu ekitakola ki kyatamanyi okitegedde n'asayininga busayinisi obalaba lwaki tebaagala cross examination kati olw'ensonga eyo baatuuza kkooti Honorable Robert Mao Honorable Gerard Silanda Justice Semuyaba ne batuuza kkooti ne bakola order eno naye waliwo obuntu bwe njagadde twogere nkunotifyingireyo nze wano mu affidavit yange embalaga nze oli namugamba nanyini simu eno gwe bayita Saalongo ajje ku St. Atanas Mobile Sub Parish we nali ngenda okusaba kati bo bagamba omuntu waabwe yagenda ku St. Atanas Primary School Kisenyi omugamba agendewa ku St. Atanas Mobile Sub Parish jeri wano wekiri wano Sub Parish wasabirwa busabirwa waliwo Kereziya wali opposite ne Hamu kati ate ye wano mu affidavit ye Lubega Nassa agamba nti nze namugamba ajje ku St. Atanas Mobile St. Atanas Primary School mu Kisenyi lino teririyo tetulina ssomero lino awo mu kitundu ekyo ekyokubiri bw'otunulira omulamuzi Justice Monica Mugenyi bwe yali awo ensala ye yagamba nti nze na directing ono ajje ku Seta Primary School Kisenyi sino Seta Primary School liri mukono wali Seta
lino liri Seta Primary School nze siryogeranga nako boye balirese muno ate lino liri Seta Primary School Kisenyi erite waliwo kifo Kisenyi awo na mugombola yeggoma tewaliwo Kisenyi kakata ate lino liri St. Atanas Primary School Kisenyi katolaba contradiction eziro ona akuba ekirayiro y'omuntu yomu yagamba azze mu Kisenyi ate y'omuntu yomu agenze Seta Primary School Mukono ewaffe wali kumpi kubanga awo Seta wali kumpi n'ewaffe okitegedde kakati ebintu ebifanaganako bwe biti bye bintu bye tutayagala kulaba kuddamu kulaba mwaka gujja ng'omuntu bakola ekintu naye ng'ekintu kya kifere n'olw'ensonga eyo twetaaga obulambulukufu mu kkooti era tulindiridde nga tuzze mu February nga 11 okulaba bino byonna ebintu bigenda kwogerebwako mu musango ogwo so tusobole okulaba nga ekibiina kyaffe kifuna obwenkanya essebo ndowooza tukogereko bitono byeyo kubanga tuzze tubyogera abantu abasinga babimanyi essebo story kyesinza okukolera omwaka guno story esinza okunkolera ate ezze luvannyuma ezze mu budde buno nga kasebanga ekyali mu mwaka ye story President Yoweri Museveni yeeganye Honorable Robert Mao n'agamba ye takolanga ku ndagaano na Honorable Robert Mao egamba nti agenda kukyusa ebirimu nti akole transition ne reforms ebyo yabyeganye yagambye ye kyamanyi ayagala bwagazi kujja bantu mu opposition abateeke mu NRM batambuliraawo yabyogeredde ku mukutu gwe ogwetuteya ne mu press conference abadde ku bannamawulire n'abategeeza ebintu ebyo okitegera n'abagamba endagaano Honorable Robert Mao gijata obadde okyangamba story ya Robert Mao ya Honorable Robert Mao ne president nga agamba ye ekyokugamba okuyingiza Honorable Robert Mao mu cabinet ye amuyingizayo ng'omuntu ava mu opposition amuleete mu ruling government era n'amuwa n'obwaki obwa minister nekyongera okulaga ekintu kye tugize nga tugamba Honorable Robert Mao okusooka tiyalina buyinza bukola cooperation agreement lwaki anti bw'otuna mu ssemateeka waffe akugamba article 10 eri article 10 eri article 10 uginoonyawo article page simanyi article 10 article 10 egamba article 11 functions za National Delegates Conference zikulaga bulungi nti bw'onaaba obirudinga ekintu ekifanaganako nga cooperation agreement olina kitandikira mu National Delegates Conference otegera Honorable Robert Mao ne Honorable Gerald Siranda kye bataakola ontegera kati bwe baalemererwa okukola ekintu ekyo kitegeeza baalinga kitengejja ku mazzi nti bo baagende wa president nga baagala okwesibako ekibiina kya DP ate president endowooza ye yali ndala ontegera mukyo kitegeeza ki bwe baavayo ne batugamba nti bakkiriziganyiza ku bino nga boogera mu mawulire kubanga ffe endagaano twagirabirako ki ku TV naye ababaka ba DP baagirabako tebaagirabako anti wuliriza ne Honorable Robert Mao akugamba yakwata essimu n'agenda eri Honorable Lumu n'amulagira ku ssimu oyinza okundagira endagaano efanagana bw'eti eri sensitive ku ssimu Honorable Robert Mao yennyini akyogera n'abayita ababaka aba DP anti wuliriza okubayita ku kirala n'okubalaga kirala bw'obayita n'ojjamu omu Honorable Lumu n'omulagira ku ssimu n'amugamba somera banno ku ssimu essimu eyiye kisoboka endagaano nkugambye bw'oba obirudinga ekintu kino okibirudingira mu National Delegates Conference lwaki nti ababaka ffenna tubaayo nga bw'olaba ebeera y'ababaka ba NEC aba National Council abakyala ba district abavubuka ba district ne parliamentary constituency ereeta abantu ababa tubeera mu bantu nga 1,800 ab'abantu 10,000 ezo n'okweyongerayo kitegeeza olwo buli coverage y'eggwanga lyonna ebeera involved ekitaakolebwa ekyokubiri kyovulaba lwaki Honorable Robert Mao gundi yamuchallenginga amabirizi minutes ze yateeka eri zaali forged ziyateekebwa president okumulaga nti abantu bano bakkiriza zaali forged kubanga ekyo tekyayogerwako eggulu kati kyovulaba lwaki president essaawa eno buli kimu akikola ki akyegaana lwaki akyegaana
olw'ensonga nti tekyalina blessing ya Democratic Party. Ekyokubiri nti bw'ogenda ng'ogenze kukola kintu on behalf of DP nga n'ababaka bamemba ba National Council togituuzizza wabula obalagira ku ssimu, ekyo kiba kifu. Ontegedde kakati President essaawa eno akugambye ebyo byonna byayogerako tebiriiyo, si yakola reform abugambye, si yakola tuwanzi wabula yamuleese buleesi muno mu NRM ate tamuleese kukola changes. Njagala okuwayo ekintu kimu Matias Ssekanjago, bw'olowooza bw'okuba mu ekifaananyi ekulenga yogeze fitina eri mmawo ani lala kati nkulage waliyo abantu betuyita ba historical Honorable Jabber Bidandi Sali, ebyo byonna yabigamba President ne bakomekereza nga baawukanye era ali kiwaatule ewowe kyoyagala okugamba ku Honorable Nobert Mao ne Honorable Jabber Bidandi Sali ani ayinza okugamba President okukola ekintu n'awulira kwabo bombi neera negundi kyaliko kati Mpuuga Honorable Mpuuga sikuli kuti yemu omuzannyi ali mukyuka bukyusa anti katuwulirize reforms ate Honorable Mpuuga nga bwazireeta ziyinza okufuna omulamwa olw'ensonga yagala ziyisa mu Parliament. Aina yani mu Parliament ebyo simanyi Mao yalinayo ababaka waakiriko Honorable Mao talina mabaka aliwo andi kati kankubuuze njagala ogambe ku babaka baliyo mwenda omu yagenda mu Nuupu gonde we Nakaseke okitegedde Honorable Rutamaguzi akyali ku kadi ya DP ani njagala okutegeeza tosobola kuwulizigana na Honorable Nobert Mao kati Honorable Nobert Mao awulizigana n'ababaka nga babiri tekina buzibu bargaining power era so ogamba nyina ababaka mwenda nete bakkiriza baagana cooperation agreement baagigana kubanga cooperation agreement erimu ebintu ebirala bitasobola kugenda ku discuss nga wano nti gundi Honorable Nobert Mao bwana asimba omuntu DP we nasimba omuntu walite basimba olaba ebyo bina mu ebiri kati okigamba oyinza kigamba kati kadugeze ngewa Dr. Lulume n'ogamba nti NRM yebesimba y'omuntu DP to simba okisoboka tekisoboka therefore ekiri kyekugambye naye kyolina okumanya lwaki nkugambye nti kino kikoze nnyo amawulire anti wuliriza omanyi lwakikoze amawulire Honorable Nobert Mao mugezi kati anoonya engeri gy'akomawo mu DP akakase bammemba ba DP nti oli yamuleetinze down ye agenda ye kyebanoonya nti oli yamuleetinze down naye yali akoze bino ekitali kituufu ya President yakugambye nti nze sebesi tetubyogerangako era President yali clear right from the start yagamba nti ekyo bakirete wetwakyogerera nga kituufu tekyaliwo kakati ayagala okulaga nti bakati batabuse okitegeera ffe tubeere sympathetic konyo tugambe bambi Honorable Nobert Mao tumukolewe tekisoboka ffe tuli mu direction etereeza ekibiina nekati mwebyo obeera otereza kibiina tova mu kooti anti kooti erina kutereera mu ekibiina kirina kutereera mu kooti kubanga kati bonga abantu tosobola bagamba kyakukola ebyo bina tubyogedde awo senga okukwata amawulire n'ogasoma okuva mu 2 in fact 2018 2017 twajja twogera ebintu bingi nnyo ne Honorable Nobert Mao n'akola ki n'agaana natandika kufayalinga n'abantu baffe ng'abagoba bugobi kati kitegeeza tosobola kutuula naye ne mugamba mutereezi wabula ate alina okufuna directive okuvayo eri mu kooti lwakuba ekizibu ekiriwo kyate yakozesa nnyo influence ye okugenda na influencinga court naddala mu registry ne baleeta ebintu ebitali kino ekintu kiva mu registry kiro kitwala omunaku kiva mu registry kati kiba kitegeeza nti akozesa influence era okutta ekintu okutereera bebazingamiriza ekibiina abo ne ba Mr. Mutenyu ate stamp yerwa ayo stamp eyo gyemu eri muko ekiro kitegeeze nti wano ogitadde naye original gundi terina stamp eno ebeera ya commission of oath yagikuteerako eyo ya munnamateeka kakati lwaki tugamba nti ekintu ekyo kikoze nnyo amawulire ate kikoze amawulire katuggalawo omwaka anti sooka owulirize lwaki nkuvuga kataka kati essaawa eno Honorable Nobert Mao yali ayise National Delegates Conference mu January okitegeera kati aleeta ebintu ebyagala otubuzaabuza nti bayombaganye n'oli kubanga olaba abantu bonna buli lwoyogera ku kintu kya cooperation agreement member wa DP tajagala
tajja era eyagalibwa abantu abatasukka 10 DP mpaka bulamu bwa DP myaka 10 okuva kati singa abadde muntu kiba kifunye olw'ensonga nti bwe mubeera nga emitwe egitudde awantu awalina obuvunaanyizibwa tegikyapafominga kitegeeza ekibiina kiba kizingamye kubanga tulaba officer secretary general tekyasobola kukola mulimu gwonna eyo nga nkulu nnyo ye convener ya preparing notice tesobola kukola kintu kyonna owokubiri ye ssentebe abeera chairman yakiralinga ebintu ebyo owokusatu yabeera omuteesiteesi omuteesiteesi kubanga ye process gye tuyitamu okuleeta badelegates abakyusa obukulembeze ezo na office zikola ki tezisobola kukola olwa ruling ya Justice Philip Odochi kati kyenvudde nkugamba nti obuzibu eyekoze nnyo kubanga tulaba interest yafu ya kibiina kya DP lwaki nti nga tetutuusizza bukulembeze bwa Democratic Party tewali kiyinza kukolebwa katolaba okimanyi nti omwaka ogujja 2025 mu nomination DP tesobola kuteekayo presidential candidate obulamu bwa DP myaka 10 okuva kati buli butya singa abadde muntu kati obulamu busobola okutereera singa abalamuzi batubeerera bakisa so esaawa zino bwaba muntu mulwadde muye ali ku oxygen naye asobola omujjayo kati ye kooti olw'ensonga katulina emisango egi so amataala mu kooti gali gatya gakaguli ni gakalweni kati amataala kizibu nnyo okutegeera ekituufu olw'ensonga omulamuzi alina okutereeza ensonga eno buli wajja okuwa ruling lwe bamanya nti ruling ejja kubaawo leero nga bamuwa workshop eyo ng'eyita mwezi ennaku kati akomawo nkeera yalwo oba luli nga takyasobola kudda kutya ate jjukira ennaku lwakoma wabeerawo emisango emirala byaba alina okuwulira oba n'okusala kati ekirala nti omulamuzi oyo Dr. Douglas Singiza okutuusa nga awadde ruling eyo DP tesobola kutambula. Ekyokubiri nteekateeka mu mwezi ogwa January tulina kye tuyita consequential orders mu mwezi gwa January. Nino ziteeka ezo kibata consequential orders ezira Justice Philip Odochi katwala mwami Siraji wagenda okulabira nti omulamuzi oli alina kye yakola mu kuziteekayo zigenda kutaputibwa. Bwe zitaputibwa zituwa direction. Ontegedde ezo zibaita consequential orders zino eza Justice Philip Odochi zino ziyakola ezino ezavaako kuza mwami Mutenyu zino tuziyita consequential orders mu mateeka. Kati zino consequential orders zino esatu tugenda zitegera kuzifayiringa mu kuzifayiringa zigenda kuwa direction bajja zitaputa bagambe oli bwagambe a declaration that the decision of the respondent to announce the name of the office bearers of the respondent from a pre-prepared list was illegal. Kitegeeza ki osege ekyo addemu akugambe tujjanja ba DP anti kino kyekino okugitereza bayina okuwayo akasente omusawo ajjanjabwe bulungi ate ndabanga abawa omusawo akuba omulwadde empiso esobola n'okumugjawo ekyo tosobola kijjawo kubanga ekyo lwaki tosobola kijjawo bali booyogerako abasawo balina director waabwe director ye minister wa justice kati naye akimanyi nti kino bwe kikolebwa ekibiina kiba kiteredde oli aliwo mu kuzingamya kibiina kyekigendererwa kyovudde lwaki bwagende wa president ateekayo ebintu oli byatasobola kukkiriza mwabawuddisizeewo nti no bannange tukasali foomu zijja kasita tugenda kola transition abantu kye baagala okuwulira oli tasobola kikkiriza akugambye nti bw'ojja eno ssebo tojja na kukyusa system gwe jangu nga gwe ofune ettooke lyo ofune akawogoko yekyakugambye ate ekyo ompe emboozi y'endala ekoleddwa omwaka guno emboozi endala era nayo yali mu kooti nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'11 pano y'abalamuzi 3 nga bakulembeddwamu Honorable Justice Geoffrey Kiryabwire mu mpaaba y'omusango tuli ku mboozi zisiza okukolerwa anti era station zaabikwata kaakati mu kubikwata nga bagamba nti bo abalamuzi babala okuwulira omusango ffe tugamba muggyeko notice of appeal ku court record kyekyaffe n'ekyokubi tugamba omulamuzi ono bw'aba yatuula n'akola order eno teyalina buyinza bw'aba yalina obuyinza lwaki teyagisayiningira
kakati omulamuzi Godfrey Kiryabwire Justice yakikyusa je bwatuuka eri yatubuuza where is the positive order kati positive order mwami Mutenyu ne kanso Semuyaba ne bagitabuta nga bagamba nti abuuzizza nti olukiiko lwa NEC diriwa order egoba olukiiko lwa NEC sibwe kyali yabuuza where is the positive order fena tutamanyi positive order yali ayagala yeruwa tetugimanyi mululinga eno tetumanyi positive order yeruwa kakati nenkwe kugamba era kwe kuyimirira bwe nyimirira omulamuzi n'agamba ate nga applicant akoze eki kiwa ayimiridde lwaki nga njagala kubuuza ekituleese mu kooti kugamba nti kyali kikyamu omulamuzi ono okuwa order eno oba kyali kituufu bw'aba kiba kyali kituufu etteeka ligamba ki ebyo tebabyogera kuno babigamba babitutte mu February nga 11 kwe kuleeta ekintu ekirala kiyaleeta kito kyagamba positive order ffe twogera nko ku NEC ekyokubiri omulamuzi yennyini n'agamba nti nze mpaabye emisango mingi nnyo mu High Court ne Magistrate Court bo be balina okusala ekyo mutima gwange era kwe kuyimirira nembuuza emisango tegitandikira mu Court of Appeal gitandikira wansi negituuka mu Court of Appeal ontegera bo nga yagambye be balina obuyinza so waaliwo kyebayita connivence wakati w'oludda luli maybe ne registry ne bawa abalamuzi abo ekintu ekifu oba ekikyamu kubanga tulaba bw'otunuulira vidiyo ezo zonna abamawulire bakwata zikulaga ng'omulamuzi olize kyempaaba yakitwala mu February ate ku lunaku olwo ne kisaatikira nnyo nti obukulembeze bwa NEC tebugobwanga bo babitaputa naye nga yabuuza positive order kati njagala okubuuza mwami Ssekanja bw'olaba omulamuzi bw'abuuza where is the positive order kitegeeza nti olukiiko lwa NEC terugobwanga kitegeeza ekyokubiri ffe twagala abalamuzi abo basalewo eggoyi ku kintu kino nti notice of appeal ng'emaze kumpi emyezi 5 yali ekyali ekyakola ekyo kimu kwewe bennaku 7 okubeera serviced ekirala nti bwebanga kooti yatuuzibwa Honorable Norbert Mao netuula newa order omulamuzi n'agaana ogisigning ng'ate eri mu kooti yaabwe kyekituufu kyekikutama kati bo tebaagala biwulira baagala yagala mpe mu namba emu gia era nyino gikyusa mbadde nkyagala okumaliriza batukyali mu namba emu mbadde nkyagala okumaliriza kantu ako waliwo ekintu kyetusaba ekitongole ekiramuzi muli kyetengerere nga kiwa ensonga zino kubanga olaba kati wano byetugira bigenda ku YouTube kati bibaddira kakati Justice Semuyaba yagamba Justin Semuyaba kanso yagamba nti nze mbeera nnyo ku social media mulamuzi Kiryabwire n'amugamba sinza kumuyimiriza tewali teeka limukola ki waddembe ly'okukola ki kati bo baagala n'okumbulokinga ate bambulokinga dda olaba bwe bakwata gundi kati okuleka BBS CBS naawe n'abantu abalaba social media naye ziri endala stations babikwata birabira biriyo babiteresa tebabifulumya ate oli omukulu yabagamba tebalina bifulumya tebalina bifulumya ebyo tujja kutuukawo era tujja kutuukawo tukole ki kati kyenkulaga nti byebintu ebitukola ki ebitukolera bw'obeera munnamawulire n'ofuna eggulire ku muntu ate n'ogaana odduwa public for consumption kubanga lyogera ku kituufu lyogera ku kintu kino ekiri fojale tidala minisita wa justice afojinga atya oda y'omulamuzi otegedde ekyo kintu ekikoze eki ndi mukyusa gia kati era sigaana mpe emboozi endala emboozi endala nja kusimba nnyo naye tubeera mu kooti tekirina busengeri gy'ogoberera nnyo gyendi nnyo mu kooti naye conflict of interest kubanda boleeta nnyo emboozi ate ezizo anti kati egyo emisango egisinga gyaggwa anti kati anti kyekugamba kati olaba emisango gino gye twogerako tegiwulirwangako akati kooti yakomekkereza ng'ekwataganya emboozi ndala yeyeyo anti ŋŋenda kye baatugamba nayo emboozi yesinza okukolera ate kati wuliriza Mwami Ssekanja kusenga tubadde tulwanaganye wano n'oteeka omusango mu kkooti n'otuuka mu kkooti omulamuzi n'akugamba genda mutegeeragane okitegedde owulira otya otegere kkooti esooka kubawa space eyo musobola okutegeeragana bwe bigaana ne mukomawo wano ate kati wuliriza anti ate wano mu bibiina by'obufuzi si bwe kibeera mu kibiina by'obufuzi bw'oba nga tonnaba kuwaaba osooka kubawandiikira
n'onnyonnyola ebyo by'ogenda okuteeka mu kkooti. Obategeeza n'ogamba naye okusinziira ku kino ne kino ngenda bateeka mu kkooti. Bwe mugaana obbikola nabaweereza ebbaluwa 2 ne bagaana okwansalingako n'emu. Ne batuuka mu maaso g'omulamuzi Justice Mike Erubu ne bazeegaana. Okitegedde? Kati ne tusalawo nti decision yonna erina kukolebwawa mu kkooti. Obudde lwaki omusango Justice Philip Odochi yagusala. Kati bwe gutuuka mu Court of Appeal ne bagaana oguwulira. Tebaguwulirangako ogugula bwe guli mu na bino byonna tebabiwuliranga. Buli ogutuuka guno bateekawo kirala. Kati bakomekereza nga batugamba nga 5 November nga bagamba tugende mu gye bayita mediation. Ogenda mu mediation otya? Nze nkyali n'obulumi bwange. Nedda. Ate nze ngisaba ntya? Sisobola gisaba kyali bwekiti. Bo baasooka ne bayita ewa Kanso Songoni. Ne bamugamba ebigabo nampita. Ne mugamba nze sigenda mu ebyo. Nze interest yange yagala kumala obalamuzi basazeewo ki? Bino bituufu? Biba bituufu? Alina obuyinza obubiyisa? Ne bakikomawo. Kati bwe bajja bo bwe baamanya bwe baakotagana n'ekitongole ekiramuzi. Bo ne bagamba twetaaga mu mediation. Justice Kiryagwire n'agamba ye kituufu kwe kubuuza Kanso Songoni. Nze neŋŋaanira n'agamba mukola kino ne applicant nanyi ne musanga akoze eki? Aganye. Oyagaliza dip. Ani njageza dip. Anti uli amwami Sekanjako. Olina ekintu kyonna bakulemanya abantu bali kibakubuzaabuza. Ekintu ekyo okiraba njagala okuyamba naawe. Olw'ensonga ekintu kino bwe kifuluma mu kkooti nga kiriko onani nti proceedings before Honorable Lady Justice Monica Mugenyi. Ekintu ekyo kati bwe bakikuleeta ne bajja nga we tuli oli najja nakwata n'agamba order evudde wa Justice Mugenyi. Nesinsainingeko ne bakutwala. Ate teba order nga teri mu kkooti. Basinsainingeko ntwala. Ate njagala public n'ensi n'ebitongole eby'amateeka bimanye nti bannange mu kkooti ya Uganda mulimu Minister wa Justice basobola okutula n'eri mu registry ne bateekawo ekintu ekyo. Ekyokubiri bw'ayogera nti tugende mu mediation waliwo ebintu tukiyita compromise. Tolina bwo compromisinga illegality. Soma wali mu ruling order number 2 wakugamba it was illegal. Nata wakiddako n'akireka. Anti akugambye already amaze okugamba wakugamba nti it is illegal. Tekiriwo mu mateeka. Tekiriwo kiri null and void. Kati okicompromise bakugamba nti olwo olukiiko olwo olwa NEC luli illegal. Kati olucompromising otya mu mediation. Ekyokubiri ocompromising otya ekintu kino ekigamba nti kyakolebwa Justice Monica Mugenyi kati kyasayiningibwa yatuula omulamuzi omu mulova ex parte nga ku court record kwetuli fenna kwetuli tulinako affidavit in reply najja ne court n'agijjanga 28 n'agituuzanga 21 ogenda kolota compromise. Njagala kumaliriza kwekyo ekirala bw'ogamba compromise bw'ogamba tugende mu mediation baani bw'ogenda okumediatinga nabo. Honorable Nobert Mawa abalina kubanga yajja kugamba yetajja. Honorable Gerald Seranda tajja ajja kugamba nkuweereza mwami Mutenyu ng'oyogera matters za kibiina kya Democratic Party ng'osindika ng'osindika Mr. Mutenyu ng'osindika Mr. Kwata ku nsawo ng'osindika mwami Kaleeba waliwo n'abalala nkyusiza jjiya emboozi endala yenjagadde okwogerako embazi yabadde mu Christmas nawulidde Reverend Bukomeko omulabirizi w'Emityana oyo muno muganda wange ndi mukadde naye yeddira Mamba yeddira Mamba then ne omulala yabadde omulabirizi w'Ennamirembe namuwulidde ng'ayogera yawummula yebbanja then ne Archbishop ne Saabasungu ne ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi bayogedde Anthony Ziwa ow'Emityana bayogedde ku nsonga obutagoberera mateeka forgery eziri era ndowooza babadde bawulira ebintu bino bye twogera forgery eziri mu kitongole ekiramuzi nga zikolebwa Minister wa Justice kubanga ze nkulaze nti bayogedde forgery eziri ebintu ebibanga kubanga yagambye Gondi Banja omulabirizi Banja nti abantu bangi babaweereza eruzira ng'ate tebalina misango. Ontegedde lwaki nti omuntu afaanaganako bw'ati kati njagala okubuuza Minister wa Justice wajja n'ekintu kino oyinza okukigaana oyinza Minister yakulira ekitongole ekyo
biri wansi wa ministry yakyetabyemu oyinza okigana kati abadde akulaga nti eri mu kitongole ekiramuzi eriyo ebintu ebitambula ne birema okuwa justice. Njagala okugamba nti ndowooza bagiyita equal opportunity waliwo ekitongole ekyo ekyobwenkanya kyazze ne kigamba nti abantu bangi nnyo basibiddwa n'abalala ate baweereddwa beyiro nga tebasobola na kusasula ssente nga distance mpanvu olaba bobonabona obutali bwenkanya bwebwo bwe tulwanirira kati ffe abasinga eri mu registry batuyisizza bubi okitegedde emisango ne gikandalira okimanyi nti emisango emirala tegiwulirwanga kati gwewunye guno omusango gumaze emyaka 5 mu kooti kitegeeza n'ekisanja bali bakimazeeko naye nga tebakola naye nga emisango igulye n'okusanga tegunnaba kuggwa era ojja kulaba tuyinza n'okutuuka mu kulonda nga tegunnaba kola ki wabeerawo obwenkanya obwo kati abakulu abo bibabadde boogerako Bishop Joseph Anthony wa ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi yagambye n'okugamba waliwo interference mu politics oba mu political groups nti olaba buli kibiina kiina political interference nuupu obimanyi ebiriyo FDC obimanyi ebiriyo mu DP ebyo tebibuuzibwa ndowooza ne mu NRM gibikola ki NRM tebasingako ina confidentiality ate gutogimanye NRM kati NRM wano bwe mumala wano bali babakanyisa kati gwerinda omwaka ogujja bwebe ina confidentiality ebiri erwemiyaga byebyo oline abamaji ne batuuza olukiiko lwa NRM kati tebayise go tetuyinza butabyogerako era ebibadde mu mwaka kyekintu kyoguddira ab'obuyinza oba mu Uganda ne bagenda e Kenya ne bakwata Kanokiza Besigye ne bamuleeta ate bamuleese ne balema omuleeta eno mu kooti zaffe civilian court ate ne bamuteeka mu kooti z'amagye ezitalina procedures kubanga mu kooti y'amagye ne bwobeera gwe n'obeera ng'obadde okuba emmundu oyambadde ekyambalo obeera okola ki ogikubiriza oba naye ate eno mu kooti zino batugamba n'otugamba ozze ne piera abaloya bange babagoba tebajja na pisi bonna omulamuzi Dr. Dagala Singiza n'abagamba bwe muba temulina pisi mudde emabega yeggaliko yeewoleza omusango era nenkwewoleza certificate otegere agirina kati etteeka lye baateekawo libaali tebamanyi ennaku nti buli lwogenda mu kooti olina ogenda ne fotokopi yaayo omulamuzi oli asobole okumanya baani baaliringa nabo kubanga tosobola gifuna nga toli memba wa Uganda Law Society kakati mu kooti y'amagye gyebiri osobola okweyimira n'ogibuuza mu Kangaroo Court tegoberera nnyo mateeka gano agaffe agensi anti kyovola bagita Kangaroo Court rule of the jungle embeera yeesalawo kama mbaya kyekiriyo kakati olaba bw'olaba omuntu nga civilian ate bamukoze eki bamutadde mu kooti y'amagye kiba kikwewuunyisa tunulira abaana ba Nuupu bamaze emyaka 4 tebawozesebwanga all of the sudden engeri gye bafulumyemu naye ekola ki ekwewuunyisa ebyo ezo mboozi zikoze nnyo olw'ensonga nti bw'ogamba nti olina Minister wa Justice ne Ssemateeka ne court nga Court of Appeal Constitutional Court erina directives eyawa ate ne muba nga temuzigoberedde nebanga eri rule of the jungle ate etutte kiba kikwewuunyisa naye era ekintu ekirala kyenneewuunyaamu era nja kugenda kukikula kyekintu bwe bamma Martha Karua eyo practicing certificate okubanga agenda okuwolereza ani Kanokiza Besigye kakati nze waliwo ekibuuzo kye nabuuzaamu awo bwe banaagimuwa agenda giraga oyo iziti oba Major General Freeman abimanyi inakakasa nti ate kati jukira oli ava mu nsi ndala ajja kukolera eno inokuna temporary certificate sigiganyize era nge kiri mu tteeka naye gwembuuza gwagenda ogiwa kubanga etteeka likugamba oyo presiding judge alina ogikubuuza presiding judge enewaffe mu kooti zaffe yakubuuza kati eri Freeman yagenda ogibuuza Martha Karua. Ekyokubiri nawulira nga Lord Mayor agamba baagala kusekiwalinga Beiro
ya Kano Kizza Besigye. Besigye nabigana. Anti kati era nze ate Kano Kizza Besigye yali mutuufu. Kati nga Lord Mayor tasobola kusaba General Freeman oba General oba Kano Freeman kumusaba bail. Lord Mayor member wa Uganda Law Society. Otegede alina PC. Atogenda osaba atalina PC. Joli toina wochewala joli mu kooti era joino owuliza. Anto tinagiraga. Gogenanga gwe n'osaba. Kati balina kola batyo mu forum. Anti balina gisaba busabi. Nenga tulaze yo PC yo. Kati anti video gamba oli Martha Karua alina genda bugenzi n'asaba. Kubanga bya kivandulo. Tebigoberera amatate mateeka. Karua si munansi wa Uganda, munansi wa Kenya. Anti kati wuliriza ku tiimu ye kuli kuba lawyer ba Uganda nalabako Luyimbazi Nalukoola nalabako ne bawo Kitibwa Mpuuga bangi okitegedde basobola okusaba taliko ne yabeerawo agenda bugenzi kubeerawo naye munnamateeka okimanyi nti munnamateeka namala musango gwa Segiri kakati kyetera okugamba nti biba bikwewuunyisa okulaba nga abantu abali authorized by Uganda Law Society ate baddira ebiwandiiko baagala ate biraga eri kiba kikola amakulu naye obudde wadde butukutte waliwo yes tutandika omwaka naye nga waliwo ekino kira kyembadde saayogedde muno mu Desemba ono nga nkulembedde abantu bamemba b'ekibiina twagenda ku kooti nitwekalakasa ku kooti nga bamemba baŋŋamba story wagiraba nga bagamba tulina twagala tufune ruling ekibiina kisobola okugenda mu maaso bo yenyini ne bateekawo pressure ne bagamba gw'olina otukulembera naye ekyo bwe kyamala okubaawo gwe bayita ndowooza oba political assistant oba bamuyita Mwami Mwesigwa era mu January ngenda muwawaabira yakola defamatory statement anti yuliriza bono wa CBS we yali amu interviewinga yamubuuza lwaki abo beekalakaasa n'agamba nti yamala oyo okwekalakaasa tajja mu kooti era n'agamba n'akamiisinga entula za kooti 3 kati eyo defamatory gendi oyo Mwami Mwesigwa talabikangako mu kooti okuva mu 2020 tajjangako mu kooti ajjawa information yegamba nze saagenda mu kooti ekyo kimu sokoleka eno kikulu nnyo kino kikulu nnyo nti mu January ono nteeka okuteekayo fayiro nteeka okufayiringa omusango ogwa defamatory ekyo kiba kunze simiisingangako na mulundi n'ogu ate situkwangako leeti era abalamuzi nze sisinganako nga mulamuzi atudde bo bwe bankola ki kakati wenjagala gye alage ye lwe yajja mu kooti lwajja mu kooti nze nga sikola ki nze nga siriimu ekyokubiri baamalako omusango ogwo wakati wa Justice Mike Erubu ne Justice Philip Odochi ng'omuntu yekka yalinye mu kooti Counsel Luyimbazi Nalukoola ebyo tugenda kuwabika n'oyo Mwami Mwesigwa tweyanziza nnyo tweyanzige wona bado sinzira okubeera ng'otulaba obudde butukuta olunaku olwaleero tugenda kukoma wano bendi kitoye story zampadde story za kooti okusinga engeri omwaka gye guggwako tugenda kuba tuleeta series ez'enjawulo nga ziri ku amawulire agasinze okukwatayo mu mwaka 2024 akuume atakuumira mpeera.